Right omulungi atugoberera ku mukutu ogwa Credible Media. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganja Fadige manya tubaze okulika nti mutambula naffe nabwe ekito tubasaba okusubscribinga kikulu okulayikinga awamu n'okusharinga content waffe twongera okulabika nti tutambula ffena wakati mu kuba torch n'okumulungula amawulire nga bagaba gatambula e Kampala Uganda. Kakati nno omukulembeze ow'ekibiina ki National Unity Platform ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mugenyi mu ggwanga ery'Abongereza. Mu ggwanga lino ery'Abongereza yagenze okulabika nti asinkana abakungu ab'enjawulo twamulabyeko ng'ali mu parliament y'eggwanga lino. Robert Kyagulanyi Ssentamu ono yagenda ku weekend ewedde era gye twamulabe gye yaddukidde n'emisinde egy'okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 7 ag'obuto. Nagezaako n'okulabika nti amukubira push-ups ezaweredde ddala 7 wakati mu kujaguza amazaalibwa ga beene. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo bali London okulabika nti bagaayagaaya mu matters of national importances ku butya amawanga gano aga Bulaaya bwe galina okuyamba ku bannayuganda okwetagguluza ku nfuga gyayita eya dictatorship eya Mwami Museveni. Mwami Museveni oluvannyuma lw'okufuga emyaka egigenda 4, Robert Kyagulanyi Ssentamu yasinkanya abakungu bano yabagambye nti international relations yeetaagisa era okuyamba ku mawanga gannakunkunye eddanga Uganda kirungi nnyo, naye bannansi batuuse ekiseera nga balaba oba oli awo gwe bayamba ne ssente abazungu ze mumuwa tazikozesa kuyamba bannayuganda, azigabana ye n'abafamire ye. Tuwulira ssaga z'enguzi, tuwulira ki, naye abakulu bano n'abagamba ne musigala nga mufandinga omuntu ono. Wakati mu kuba nti musigadde mufandinga omuntu, bannansi ab'ensi eyo gye muli mu kufandinga nga bakomplaininga nti oba oli awo obuyambi bwe mugabira ensi eno bujune bannansi bugabanyizibwa bakulu abali mu gavumenti ne famire zaabwe. So n'abagamba kati mutuuse ekiseera ng'oba oli awo nammwe mufuuse threat obanga mulabikira mu kifaananyi ekyokuba nti mulinga nga abasibyewo dictatorship eno, kuba ssente ze bamuwa zaakwata n'agulamu ebyokulwanyisa ekitali kibi okukuuma security y'eggwanga. Naye ate mu mbeera ezifaananako bwe zityo era zaakozesa okutulugunya bannansi, nti zaakozesa okutulugunya bannansi wakati mu ggula ebyokulwanyisa ebyandikozeseddwa okukuuma bannayuganda n'ensalo zaabwe, ago ge magye, police to keep law and order. Naye ate ebyokulwanyisa ebyo bennyini ne bakozesa okuintimidatinga abantu n'okubatuusaako obulabe. Tujjukira saga ez'enjawulo, saga y'e Kayunga 29, saga ya November 17-18 nga Bobi Wine bamukwatidde eruuka. So ebyo ebyokulabirako ebyenjawulo oba oli awo bye bireetera omukulu ono Robert Kyagulanyi Ssentamu opininga abantu bano n'abagamba nti nedda ssente zemuwa omukulu kati zituuse ekiseera ng'oba oli awo zitandise okulabika nga ze mumuwa okusigala nga afutubadde mu buyinza, oba oli awo bannansi abasinga obungi abatayagalira mu bukulembeze bwe. So Robert Kyagulanyi Ssentamu ono mu kugenda yagenze n'ow'ekitiibwa Right Honorable Joel Ssenyonyi, leader of opposition, then n'agenda ne Secretary General w'ekibiina David Lewis Rubongoya okulabika nti battaanya oba badisikasinga ensonga ez'omuzinzi. Atumulabyeko nga apostinga ku social media platforms ze ez'enjawulo ng'agamba nti meeting eno egenda kuvaamu ebibala naddala eri bannankyukakyuka wakati mu kuba tukuba ekkoona eryakalulu ka 2026 akatuumiddwa protest voting, era ekigere ekisooka oba step esooka bagamba nti bagisimbulidde mu kalulu ka by-election ak'ekawempe ey'omumambuka. Ow'ekitiibwa
Honorable Elias Bimbazi Nalukola we yabakwatidde flag wakati mu kuba nti wabaddewo intimidation emamba ne zivaayo bannakibiina ne basibwa ne bakubwa batawa amagulu ne bagamenya bannamawulire ne bakuba okufaako obufi bannansi bagenda ne balonda akalulu n'okkakuuma ne bakakuuma ne bateekawo ne pressure yatuusa akakiiko k'ebyokulonda okubalangirira. So Bobi Wine agamba nti olukuŋŋaana luno lwe babaddemu alabira ddala nga lugenda okuvaamu ebibala wakati mu kuba nti basala entotto ku butya bwe bagenda okutwala gavumenti ya Mwami Museveni mu kalulu ka 2026. Then abana abazungu okusinziira ku bye boogedde ne ku byabalaze kiri gye bali okusigala nga balabikira mu kifaananyi oba oliawo kye babadde babalabiramu ng'abagezaako okulabika nti basapootinga gavumenti eno eri mu buyinza oba okukyusaamu mu nkola yaabwe. So yoyo w'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu oba oliawo bakyalina meeting ez'enjawulo ze bagenda okulabika nti baholdinga n'abakulu bano ab'Ebungereza oba oliawo babeeko we batuuka ku butya bwe bagenda okuyambako abakulu bano abali ku ludda oluvuganya gavumenti okubataasa ku gwe bayita nakyemalira General Museveni. So ebintu bwe bityo byatambudde naye wakati mu kuba ntukuba ekkoona ly'ebyobufuzi ekuba kkoona twabiyingidde ebyakandanda steps zonna owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu zaateekinga tulina okulabika nti tuzitunuulira n'eriisa ejjogi ebiri e Kampala Uganda mu parliamenti nabyo byennyamiza agatambula nti waliwo ensimbi ezigabaniddwa buli mubaka obukadde 100. Story eyo developinga bu developings wabula nayo tujja gikolako deep analysis mu kaseera kaayo akatuufu naye nga agatambula galaga nti ababaka ba parliament munnanga ab'e Kampala Uganda wakati mu kuba nti bafuna omusaala omusava wakati mu kuba nti baba facilitatinga na byonna bye beetaaga okuweereza abantu ba constituency yaabwe bafisaayo akadde ne beegabira ensimbi endala ezandiyambye abantu ba bulijjo. Tegereza parliament y'e Kampala Uganda erimu ababaka abaweerera ddala 528 bwe kibanga buli mubaka bamuwadde obukadde 100 sente ezo senga babanga bazizizaayo mu bantu ba bulijjo zizimba amalwaliro ameka. So story ekyakula bukuzi nga tubadde tubaleetedde story eno ey'owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali mu ggwanga wali eri Ebungereza we yagenza okulabika nti asinkanira abakungu okusala entotto ku butya bwe bagenda okumuyambako okuggyako gavumenti ya Mwami Museveni. Naye nga atutambula ne bannaffe abajjora mu financial services bano nno beewaayo okuyambako ku baana ab'obuwala abaagala okugenda ebweru okukola ggwanga lya Qatar, Saudi Arabia, Jordan naye ng'obusobozi tebuliiwo obw'ensimbi bakuyambako passport olina toyina bakuteekamu input byonna osasula otandise okukola. Okubafuna ojja kuyita ku namba y'essimu 075 26 73640 075 26 736 noti bakubireko osobole okulabika nti omanya ebisingawo ku nteekateeka eno. So katubawe video y'owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ebigambo byayogedde ng'ali mu ggwanga eri Ebungereza naawe osobole okubyefumiitirizaako. Katumbawe ngattaanya ensonga zino mu butuufu bwazo. Blatant beatings and cruel treatment of the citizens is ongoing. The people of Uganda are only looking to the international community because while Uganda has never had a peaceful transfer of power since independence, General Museveni having come to power 36 years ago through force of arms, we have constantly discouraged violence because we believe in non-violent actions of transforming our country and changing leadership. Unfortunately, even when the people of Uganda have endeavored to be peaceful and to be moral and to be legal, they have been responded to with brute force killings in the
full view of the international community. The reason why I see this as a great opportunity is because we know that dictatorships like General Museveni can only be responsible and called out by the international community. Uganda is a country that largely depends on international aid. And we know that General Museveni can only be called to order when the voice of the international and development partners speak out, because Uganda largely depends on the donations that come from the international community. While we appreciate the partnership of the European countries with Uganda in terms of healthcare and education, we also know that dictatorships in Africa, particularly in Uganda, have been held and kept alive and indeed encouraged by the support of the international community. So it is my prayer and the prayer of my people that the European Union makes the respect for democracy, the respect for human rights, and the respect for the rule of law preconditions for partnerships with Uganda. Otherwise, it is sad to speak, but it continues to make developed democracies like those in Europe look like they're partnering in crime with General Museveni's repressive regime in Uganda. I am hoping that my submission here will appeal to the morality of the European Union and the European Parliament, and I hope that they will find the moral courage to hold General Museveni accountable, because if they hold General Museveni accountable, it will be a very strong precedent that will be set, that even the leaders that will come after General Museveni will know that the international community is not going to fold arms and sit back and watch all this criminality and all these human rights violations go on in Uganda.